Abantu bonna bagambye nti bitabuse musota gufuuse omusota nkulula wendi omuka gwankubirawo nebakirawo nagenda ozukukankeera era nentandikira we nakomye awo omusota gulyoke guŋŋambe bizisuula abantu eddalu ligojanja batawona gosaze ekigere tikiwone tekiwona ate kizimba buzimbi ate nekitanira ddala lusi n'okuvamu n'okuvunda omumenke tebaba gundi bantu emisana ekiro babeera abantu tukomyewo nate ku MR live oba ku Media Bongo live kwe tusinziira okujja okunyumyamuko naawe okubuuzaako n'okubaako byetushaalingako naawe ebiseera ebisinga emboozi nga zino ezimu zajjulamuko ku ntiisa naye ng'ate ebyokuyiga bye bisinga tuziwe time tuzimenyeemenye mu matu gaffe olwo nno akatyabaga bwe kalijja mu maaso awo kireme kuba nnyo kipya by'otategedde tekitegeeza nti tebiriiyo n'ebyo by'omanyi tekitegeeza nti ate buli omu abimanyi nga tuyita mu mboozi nga zino okuggyako gye muli mu ngeri ng'eno olwo nno amagezi tujja gamunyisa buli wamu amagezi muliro bwe guggwawo gukima wa munno nkomyewo nate n'emboozi ya muganda wange Yubu webale kulaba webale kulaikinga webale commentinga naye waggulu waabyo nawe bale kutwagala tugenda mu nnaku nkulu era nno wano ku Rabongo Charity Foundation tulina kiyita Anger Free Christmas campaign kitegeeza ki nti twagala tulabe ku Christmas etaliimu njala naddala ku saidi y'abantu betukuumira wano nti abaana bano tukuumira mu kifo kino tubajja ku street family eziri broken ennyo era enjala ebirwadde n'emize egy'enjawulo bye byasenga mu nsi eyo gye tubajjamu ebiseera bya Christmas abantu bangi nnyo bava mu kibuga olwo nno kireetera kasasiro zaamu okukalira abaana b'oku nguudo soosi y'emmere ekyasinza okuba reliable yakasasiro okuviira ddala nga 22 paka n'ogenda waggulu ziba nkalu kibaleetera obusungu olw'enjala n'okulumbagana abantu babbe emmere era bangi bakubwa basibwa oba bangi bakuba ne batta twayimirira mu kawaayiro akugamba nti nedda mu festive season eno katukole ka campaign kano katambule tujja abaana ku nguudo campaign ewedde twalina wano abaana 150 bonna baalya bayambala banaaba twabasalako enviiri twasomako nabo Bible baafuna Bible n'ebirala yali successful ekitenkanika era bangi mu bo baddayo nga bagamba bannange n'omwaka ogujja anko teekawo enteekateeka bwe kitujje ekyali kikola amakulu singeri gye bajjamu naye moments ezo zitwasharingako nabo kyali kyattendo gwe munange yatusobozesa olunaku olwo okubeerawo okubanga bwe wali olya ku nkoko yo ng'osikaasika ennyama yo waliwo n'abaana baali balina okuba mu akomero olw'okubba ate be bayamba okufuna akamere bwe twali tunywa kasooda ku lunaku olukulu ng'omutonzi azaaliddwa waliwo bannaffe bwe twakalya nabo naye nga yali effort yo gwe mwana Katonda ali eyo kitegeeza ki nti nolwaliro tukomyewo gwayina ekibiriiti kiro y'omuceere gwayina ettooke enkoko newe kaba kasaketi ka munnyo kamu gwayina ekintu kyonna naye kaba kabutto kyonna ekisobola tuyamba okufeedinga abaana bano ng'oyita ku nnamba eryawo tutulukeko n'oba oyina lugoye lukadde lupya ngatto kasenya bizigo kyonna ekisobola okumakinga olunaku olw'okuba colourful mwana wa Katonda ali eyo mbadde nsaba okituuseeko tola ekimu eky'ekkumi eky'ensi ku lunaku olwo
ng'oyita mu kuliisa abaana b'oku nguudo okubayambako obutafa njala ne famire ennaku. Si baana bokka, ne famire zaffe nga Christmas basiiba njala. Abo nno nabo tujja kuba nabo. So osobola okuyimirira naffe, campaign eno eba successful. Weewaawo, gye baliko ssebo. Kale ssebo. Gye baliko ssebo. Obulamu bulungi. Abantu basoboddemu bannyonnyera amannya go babulira amannya go n'omulimu gw'okola ssebo. Amannya gange n'eddoboozi nze Mwidu Ayubu Agowuzaale aka Lil G. Simukani no kulabongo kyaite foundation. Abantu so mbadde njagala bajjukize omulimu gw'okola nti oli serebu. Bayinza okugamba nti gosoosola otulako ne baserebu. Abantu bagambe ssebo nange oyinja ssebo ombuyoole. Tuufu nange ndi serebu. Ndi serebu. Akola mulimu ki? Serebu nze ni muyimbi. Segeza ssebo nange ntutteko ne serebu Lil G Uganda. Uganda ya Lil G Uganda. Naye toyina ssimu, toyina Facebook, abantu banakuno bandyagadde okuwagirana. Ewe bitandika. Mpola. Step by step. Weewaawo mbadde nsaba weebaza abantu abatugoberera abatulaba. Batwebaliza okutwagala n'otugoberera. Kale ba anko, ba madamu, bajjajja, ba mama, basenga, baana bonabona abatulaba ne bawulira ekiwozi kyaffe kye twatunyumiza embozi yaffe ne batugoberera ne basala batulayikinge. Kiro nnyo kye mukola era nsaba Katonda temulekeraawo. Era we mujjira amaanyi ago ne mugamba ne mulaba embozi yaffe eno gye tunyumya ne bakwatako. Ne mugamba ati abaana baneeno Labongo kyaite foundation ebakozeemu omulimu nkola ky'amaanyi nnyo okwata olwala lwoti nolayikinga eyo emboozi mukola ky'amaanyi nnyo. Weewaawo kakati Yobu omusota gufuuse omusota. Omusota gufuuse omusota. Ogenze twakoma obikudde osimye ogyeyo eddagala bukebe bwali busatu. Abantu bonna bagambye nti bitabuse. Emmandu azifuuse zizoliga byezikola tebikyategeerekeka. Bizisuula abantu eddaluli gojanja batawona. Gosaze ekigere tikiwone tekiwona kizimba buzimbi ate nekitanira ddala lusi n'okuvaamu n'okuvunda. Abantu batawuse ku kaalo. Kumpi bagana kunkuba. Bagamba oli mufere. Ndi mufere. Sente zawe ndya zaweerere biki. Mbuzi z'abantu ndya wuli, ndiga ndya wuli. Nga batawuse nnyo abantu. Naye kaita batawuka. Nga nange nekyokola nga sikiraba. Nga batawuse kubanga nange amagezi gali ganeesibye kati bimaze okola ki ozolika bikola tebitegereka obiwuuza ddagala ddala bikulagirira ddala biwuuza kirala ne bikulagira kirala. Nange binsobedde sirina kati kyakukola. Kati awo kati wenziyire emabega wali leti awo wenawulira ekyokukola awo omusota gulyoke guŋŋambe. Ate kisobola okutereeza ebintu tosobola beera bubeezaawo n'okola ki n'olowooza ti byonyini bisobola okwetereeza ne bidda ku layini gwe by'obyagalako. Nedda jjajjaawo nga tanaba kufa muwuli mulyango ziri miryango 3 ogw'omu makkati w'ennyumba n'ogw'omu maaso n'ogw'emmanju. Yasimbamu obukebe bumeka buli 3. W'olina okugjawo wansi awo ate oba obugjawo towupapira. Ati nze naveri n'ekyalo kyange mbupapira. Okasawunkululawo enti omuka gwankubirawo nebakirawo nagenda ozuukukankeera era nentandikira we nakomye kubikwata mpola. Nena nali ndowooza oba kale nenze kyenali ndowooza ati ebintu ebiri mu kale ngenda sangamu oba kale kintu nga oba kyogera oba kikale tinga muntu. Bwe nali nga ndowooza wentyo ti ngenda sangamu oba muntu aŋŋambe nti kola woti ne woti. Nagenda okulaba nsanga mu mirandilandira w'ebityo
bintu biri awo biringa bisubi webityo nekinewunyisa nabijjayo byo bulungi nembitwala wali eri wenino biryoke biŋŋame jjukira emirandiro ezo kubanga batya n'okugamba obumenke tebaba gundi bantu emisana ekiro we babeera abantu kirabika kyenjogera oba omuntu tasobola kitegeera kubanga batinga bungi batera okuga ti obumenke ye alien naye ewafu obumenke si alien eba alien akamenke ate ekimenke kye kino kisaddaako omuntu fe ewaffe kyekisaddaako omuntu nekimunywamu omusaiti kikufunira obugagga webityo kitegeera emisana tetaba muntu timu naye ekiro osobola okusanga muntu nga mukazi akubye enyuma simaati nga malungi nnyo ekiro naye emisana guba mulandira kale mulandira emisana guba mulandira mu muntu sikubayita omusambwa ate kati omusambwa kati gwe omusambwa gwe teguba omusambwa tegulabikalabika omusambwa gwe tegulabikalabika omusambwa era gwe omusambwa kati gwe omusambwa tugutwalire mu kifo kya mugundi muzimu nga gwa muntu nga afudde guba gukulabikira omusambwa guba gukulabikira ne gubula wekityo gwe teguliyita mu mirandiro oba kiki oba kiki naye nino gundi ekimenke ejjembe webityo kati emisana biba mu fokasi ya gundi ya mirandira naye kati ekiro kituuka muntu awedde emirimu era osobola n'otambula n'otuuka paka eri nga munyumya bulungi ng'omuntu naye emisana guba mulandira naye guba gw'amaanyi ogukwatako guba gw'amaanyi nnyo ogukwatako oguyimusaawo wansi era kyebawulira nga tibagenza oziikula erima gundi obumenke wa gundi biki ebyo tebaziikula ti obumenke ti muntu biki biba mirandira era olaba abawugoba yaba akiraba ti kikyo nga beegoba bulungi naye omugenzi olaba obulabi wakiriwe kiyise olaba obulabi mpewo yokka ukingidde nakugamba kiyingiddeawo era n'atemawo n'olaba nga ajjayo naye kyajjayo tabeera mutu takolera ki kabeera kalandira era akasiba namukaveera oluusi n'akateekawo n'akakyomekako n'omuliro kale wekibeera kale era nange bye najja byalinga mirandira weebityo naye nga kisuubira kati era nange nateeka gyewuuza eno ddagala gyengendo ate nebuuza n'engeri gyengendo oteeka kubiri nga sigiraba kubanga bisobola kukwata bugiyita n'embisalako ti mbitekeko eddagala nga tekisoboka okitegeera naye nga ezo emirandiro zenzigyeyo bantu kanjogere ti bantu nazo zaali mizimu ate nga zo mikugunyo okusinga kuziri zembeera nazo mu nsawo n'omusota omusota gwo gw'amaanyi okubisinga kubanga gwo gwakiteekati gwabivumbula ate nga nezo zenajjayo wansi mu ttaka tezimanyi ti n'omusota gyeguli ugambye teri kyali kimanyi ti omusota gyeguli okujjako nze ne jjajja ne maama teri n'emizimu zina zaali tezimanyi era we guba guze gujja mu kiri kiseera kyo kya ddembe tegujja mu binoti bya okujjako ng'ogwagaliza ekitunga kyamakulu nnyo awo guvaayo ate teguvaayo nga wuli eri nga wuli usooka alemererwa bulyoke nagwo guveeyo kati kati wuli walemererwa nga wulaba ti batandise ozolika ne guvaayo awo ne gundagirira negwanagirira nenzijjayo ebintu nali ndowooza oba kati ebintu ebyo kale nga mirandira ngenda zikwata oba nzinyokese oba biri biwunyire bikole ekibitereere kumbe mu bukebe omwo muvaamu eddoboozi obukebe buvaamu eddoboozi owo era obuteeka ku kagundi awo muyita kino ekintu kyebakonyerako kati gati lweka oluwujjo olunene lwe bateekako ebintu n'onyokesa gati waliwo ekintu kyebakonyerako oba gundi ti oba muyita lugali olugali oteeka ku lugali oteekako busatu ng'ogenda ofumba makati awo n'obeerako ne by'oteekawo n'olamiriza ne ulyoka ovaamu eddoboozi obwo ez'emikebe ozirabanga mikebe awo era gosobola okuyingira mu gundi n'ozirabanga mikebe osobola n'ozikwata n'ozisuula naye gwe tomanyi ky'oba osudde ekigundi ebeera awo wansi awo n'olugali lubeera luyuguma n'oyuguuma kumanya byalinga byali by'amaanyi nebiŋŋamba byandagirira bintu ate nange nali ndowooza ti oba kati byo bigenda owonya biri eri ate nabyo byandagirira bintu ti oba ŋŋende
byasoka kundagirira gundi wanga ujukeza kalo kenabeeranga ko bali bakayita mulandwe ati ngebe biragirira abantu nga busolwe ati ngende busolwe nzije yeddagala ate kati uliyo injagaya ku musawo ngenda wa musawo mulaleera gende busolo je yeddagala nengenda nenzijayo na porogomo je yeddagala nengenda nenzijayo ate walage ko nembale ngende nzijayo kweddaga nga uli ngenda ku musawo ngenda ku musawo naye abo basawo balinga batanu bajaja ngenda tukanga tuze nembagamba nze ni muzukulu wa mugenzi ulete bangamba mwana go kimi eki wane nembagamba njagadaga ino wait oli ne yambuza nokumbuza yudagala ulitegedde otya jaja uli kaya yali manyi teri muti yali abudde natubuza ku eryo ddagala teri mu yena teri abadamanyi nti eddagala yo jeriri ng'olitegedde otya walitegedde otya kati nga tena ngisobola kujjayo kyama ngambe eti musota gwe gwali ngambi nasirikawo sirisi ne ngamba nange navumbudde buvumbuzi bukebe ngamba obwo bukebe wajjajjawo baali baziwunya baali basobola obbola kati gwe wawula byotya nga kati nabansindikiza njogere ku kiriti omusota gwakindagiridde ate nange sagala kiri kukyogera ati omusota gwakindagiridde nasirikawo busirisi ne bambuuza naye nga nsirise busirisi ne bangamba kaire katukuwe kyoyagala ne bampa eddagala lyange yonna ku bagundi abasatu be nagendako nenkomawo soko simbe wakati awo amaloboozi agaali gava mu bukebe muli gaali g'abasajja gaali g'abakazi mwalimu eri omukazi erimu nery'abasajja babiri yo mukazi mukeka kebeke najja mu makati mu nyumba nga gogerera ddala ng'abantu nga gwe olya nga wendi okugera naye lwakubati gogaba gogera nga gundi amatu oba owulira nnyo oba owulira nnyo naye kati goyingidde batosobola wulira naye nze bampulira nnyo kikyotegeeza okulya nnyo gaba galeekaana nnyo kati tisagasobola kugera nga fe wanene wetonga bampulira nnyo nga bireekaana nnyo gaba maanyi mu matu nnyo mba mpulira nnyo oluusi owulako n'okukwatana ku matu naye nga tekisoboka gaba googera nnyo gaba tegasobola kwogera mpola nga waneeno wetu gaba googera nnyo kati ako akakeba kenajja mu makkati kaali koogera mukazi muliri musajja ati nga era buli kakebe kalagirira buli mugundi keni kyeba nagenda ku bagundi bameka akakazi kandagirira busolwe omulala nandagirira butalejja mu disitulikiti yaffe mu kibuga ekikulu omulala nandagirira embaale omusajja nayo nengendayo nensimayo ebyayo nembiresa nembalaga ti bajajja biibino byemundagiridde embireese biibino nebangamba ti biibyo tiye ati kwata akajjo olujjoye olutekeko omuliro owuyite kubanga bo bamaanyi nnyo okusinga bali owuyite bubeera wonna otekewo eryo ddagala owunyokeze naye eddo ddagala gwe olinyokesa sooka ofuneyo ku gundi ku mbuzi eddagala eryo ogenda kukwata gundi waliwo omanyi ebintu byegundi byesawo nabyo biba bizibu osale ku gundi ku mbuzi oba ebyoya byokuki wali ebyoya byandagirira awo ku mbuzi mbiwalakateko wenti mbijjeko nayo mbiteekeko kwate enkokwe empanga njijjeko olooya lumu ku gundi eno ku mukira njijjeko lano nduteekewo nkwate n'endiga njijjeko olooya lw'okugundi lw'okukigere ekyajjo ekyomu maaso nayo mpalakateko ebyoya nayo nditeeke ebyo ndyoke nteekeko n'eri eddagala nyokese bwebinaagala n'otereera mbiveeko ebiba biteredde tudde ku layini tutandike ebyaffe abantu ngera ku kyalo bakyagamba nze nkyali muki kyali mufere era abandi abanga nkola byenkola naye nga baba bamanyi nti ndi muki nfeera bufezi bantu nfuna sente era buli bandi abanga nga mpita mu kasita ku pikipiki bangamba omufere wuuyo kati bagenze feerani nga sibifaako ngenze ndinoonya gundi era olunaku lwenatuuza gundi engoma yatuuta nga njagala bidde ku layini abantu ne bagamba kati oba katatanise feerani oba neera engoma kwe kukuba tuuta kwe kukuba ng'engoma ekuba esindogoma abantu bagamba kati oba feerani kati baani abakuba engoma bali
abakulu mikwano jajja jukya nazo zikyalulyawo naye nziyise nazo nga ziremeddwa ekyokola engoma neevuga nnaku bbiri ne tuziyingira nga ze wenyongera kulya eddagala nga wenyooka engoma neevuga ne tuyingira ennaku 3 awo kati egundi eddagala ne liggwawo ati nze emikebe nizo ne ziŋŋamba ffe tumaze ogwaffe tusaanikireko tuze gye twabadde tubeera webina kuyamba ti biteeredde bigenda kukola ki biteeredde bigenda tereera naye bitatereera biveeko byesonyiwe suula wali gundi buli gundi gye bakwambaza ati ya gundi gisuulewo tandika okwambala engatto tandika okukola ki bisuulewo kubanga balaguse ebiseera ebisinga otambuzi mu kigere awo kigundi nga tewuli mu ngatto oyagalawo atambula butambuzi tegeera ngamba suulawo buli kye bakukwasa obiveeko tambula ogende biveeko tambula ogende bisuulirewo ddala kati olunaku olwokuna David muwage nakimamaana olunaku olwokuna nali nkyali awo nange nkyabirowoozamu kati engoma tugirese tuzirese nazo tubaze okola bye tukola balidde embuzi balidde ebiki nange ninze kivaayo eri ate ojjukira ono ye munnawe teyazolika oyo gw'empita omunene liiso ddene ye teyagendera kubanga ye teyagendera eri mu gundi ye tebamubbirako kati yejja naŋŋamba bateeredde nesasoka kikkiriza tebadde baze ku layini natuukayo beebase bonna omanyi otya nti beebase kati gogenda nga beebase gwe nobasumbuwa ate kisoboka beebase nembayita ati buno busenga wanziramu ti nawe leka kati otegera tuwuze ku focus wuze ku gundi yo gyowagalira kuwaŋŋamba mukama waffe nawe leka tusumbuwa naffe twebaseemu tubadde tukooye nnyo ngamba baba bufuluuta nti weebase kati olaba otegera ti weebase osobola oyingiramu nga tewuli kukola fujjo ng'owulira nga wawoze nga wali gundi nnyo nga osobola oyingira kati nga gwona sobola obeera mu kibira ekibira kyo kiba kireekana nnyo kangambe tubabona osobola obeera wawaikaye n'osirika nnyo wekka n'owulira nga ensi yonna ekuze weeti naye nga singa oyingiramu nga mwewuli owulira osuulasuula ebintu byo kitegeera njuka nabo babufunamu ebiseera byabwe byeddemi ne buzannyamu owulira osuulasuula ebintu biki ebyo kati nayingiramu nga birikye oli ebyadde byeyogezayogeza ebyekisiru nga bisirise bize ku nnomo kati ati bisirise bindaga bikooye nnyo kati bivudde mu luli olutalo byadde bindagire eddagala bikulagira ekintu nga tekisobola kukola kati nange nagamba abantu ti ebintu byange ebiteredda tebasooka kikkiriza bangamba era omufere atandise omusajja yava eri naŋŋamba gwe omanyi kale mufeerafeera nnyo abantu jukira nawe ne mama nga neddalu tenaba kukola ki jukira neggundi ye nga tenaba kukola ki ejjukira neggundi ye jukira neddalu ya mama nga ye tenaba kukola ki ebyo byonna tubikola gundi kyokka bikoze mama nga akyali mu ddalu sirina ngeri gye nsobola kukola ki sokoleke bugamba mukama waffe tuleke twebake twale twakooye nnyo alina nkitegea tibize ku nnomo kubanga oli badde tebimpita mukama wange oli bimpita kyebyagala oba musiru ekitegeera otwagaza ki nawe musiru genda tufuluma ate onaabeerawo bikubirawo n'okukubirawo gwe weesiriwaze bikukubirewo kyenakola nange etabyangamba tibisi nizega tibize ku nnomo kati nange nefuluma awero nenange nemugamba ti ebintu byange bize ku nnomo atoza abantu bakikkiriza jukira nakuba engoma abantu ne baba bangi nnyo ne beewuuza ti kati omwana omuntu kati bali kukola ki kati oba neero bakati aliferaani balogaani abantu ne baba bangi nnyo nafuluma awero nembagamba ti ebintu byange biteredde baŋŋamba wagenda eri ononya gwofera mulala omusajja nabiri naŋŋamba gwe bagamba biteredde nemugamba biteredde
nasongera ku mukadde wange wanga yali atudde wali mu muti mama yali atudde wali mu muti ngali mukwewungulanga okitegeera ng'omuntu agudde eddalu ye mwennyini nga galikola ebintu nga tebitegerekeka okitegeera nasonga ku mama wati nangamba olaba yankuba nakaama nangamba olaba ogamba biteredde oyo gwoba otandikirako tereeza weyaŋŋamba oyo gwe inotandikirako tereeza oyo nensirika nemugamba kituufu webina kubanga sisobola bisalirawo byebimanyi oba bisobola omumutereeza oba tebisobola kukola ki webina byakumutereeza bigenda kukola ki era ngenda kugezaako kyensobola bikole ki kubanga sisobola gamba nti oli wajja ti wandwadde y'amaanyi nga biremeredde nange nsobola omuleka nemugamba endwadde yo ebintu byange bikoze ki biremedde kola ki genda era webinaba ti bimusobodde naye ti eddaluli bisobola ogiwonya bigenda sobola ate nali nkyali awo ekyamagero bwe kyajjira nga sina nakotada ku mama wange nti ndi omujjanjabi byeddalu bye biki awo ekyamagero bwe kyajjira ati omusajja oyo nga abantu bamaze osasanya ebintu byange ati bize ku layini ati abivudde mu tulo bimaze n'okuŋŋamba ati tukomyewo kati buli nebidda bwe bibadde bibeeranga bulungi ebyo senga ne budda bwe bali bubeera bagundi bakakarismati nadda bwe yali ng'abeera mu kigundi kye okitegeera buli mwana nedda bwe yali ebeera ati nebidda awo ku focus nange nentegeka bulungi ebintu byange ate awo engeri ekyalo kyonna kikiyisa abantu bagamba nti ndi muki ndi mufeera bufezi bantu kitegeera ati ne wabeerawo gundi gwe musajja gwe baleeta bamujjera naye era tololo eyo nga mudaama taata we yamuleeta nga taata we naye nga naye akali akadiiridde nnyo naye taata we naye yaŋŋamba amulaguse okitegeera naye nga ajjanjabye ku mwana we omwana we agaanye okuwona musimanyi omwana oyo simanyi yawuuka ekintu mu nnimiro y'omusajja kuva lwe yakiwuuka essaawa we zituuka 11 ez'olweggulo kuva ku makya abeera bulungi nezituuka 11 ez'olweggulo kubanga yawuukira ekyo ekintu yali agenze erunda ate ati n'agiyisa mu nnimiro y'omusajja n'akibuuka we yakibuuka kati bulituuka saa 11 ez'olweggulo omwana batategeera agwedda lunagenda eyo natandika okuba n'abantu eyo muguni mu senta wale lwe bamuleetako olumu nga bamukubyekubye ng'ali awo nga musayi yenna nga namutwala mu ddwaliro kati naye abaddwaliro naye tebasobola kujjanjaba muntu nga mugundi abajjanjaba nga buno bulwadde bwa gundi tebajjanjaba buleti mulwadde bwa ddala omutwale mu ddwaliro era bamugoberawo mwana wa ddala mutwale we yamuleeta naŋŋamba mwana nga ine tutyawuuka naye olituuka saawa eziti nga gwe ddalu ne mugamba muzeeyi gwe kakkana muteekaawo oyo omwana muteekaawo nembeerako newulirako kati nawuze ku gundi awo ku nnomo newundagira ti sooka omwene eddagala alinaabe kati abatukati abategera ti nkyaziza omugundi omuntu ti ngenda mujjanjaba banaye abantu beyuwa awaka ne bagamba kati olyo gwe twagala okwaneno ng'awonye awo bali baŋŋambidde nti tukugoba n'amayembe go gonna gagenda maama we naye netumusengula wano naye atufukidde ekizibu atufukidde ku kyalo ekizibu atambula yeesesasesa naye agenderako wa eddaluli alitwale gy'alitwala bamugenda mu nnyanja mufiireyo mugenda neŋŋamba omusajja nti kuwulire ono omwana alina okuba neno ng'awonye era nkukusaba ennaku ezi nga mukyali wano eno oba wakwebaka mugenda kwebakanga muno omusawo wano wennyini mu kisenge kino kyembeeramu naye mwana alina okuba neno ng'awonye abantu ng'omuntu agenda n'afumba n'akomawo ayagala laba mponya ntya ayagala laba mponya omuntu n'agenda bamulaba kituufu nga zolo nga tategeerekeka naye bagala omuntu addeyo ng'awuza n'okuwuza ku muntu tikiri kitya gye baleko nga takyalina mubiri bya ddalu biki ate bamakinga saawa 11 abagudde ddalu tiye tulina okubeerawo nga bamusiibula kati n'owulira embirigo kati nentandika nenyambala buli kimu kye baali banyambaza nembiteekako nenteekako eddiba nenzijjamu esaati ati nentandika
ne ntandika ku musajja ne nsoka ne muwe ebintu n'anaaba naye nga nawe omukolako owulira omutya nga oluusi tukesha n'akanula amaaso nakutunuli oluusi tubayagala kugwa mu wulago oluusi nawe n'otuuka n'omutyamu n'ogamba ate abatungekerera engeri waweeru oli munda naye nga ogyewulira amuwonye manye beewanawana amuwonye mu bulaguzi mwatutama amuwonye olunaku olusooka ne lutako ng'omuyaita n'abawona naye abakutemya atandika okugamba ekiro kituuka saawa nnya ne baddayo ewaabwe ne beebaka ne baŋŋamba n'okumakya tukomawo tosobola musiwula nga tetuliiwo kumakya tukomawo era ne bakoma ng'omusajja akyalina eddalu kumakya tona bamuwonya olaba twekyo tekyakugambanga tolina kyoli ggwe olaba omusajja wabendi oba olimwongerako wongezi ddalu tolina kyoli ne baddayo era ne bafumba ne bakoma saawa 11 balabo bateeredde era ng'omusajja tanabatereera olunaku olwokubiri ne lukwata ng'omusajja tanabatereera ngezeza kubiyigizako nabikoze eki biganye nga okikyogezaako awo ekyenjawulo noemusala amagirita kuno ku mutwe naye nteekamu eddagala naye ng'eddagala buli ddagala gye muteekamu eddagala terikola nga bali bebakulagirira eddagala bye bandagirira naye nga eri ddala luli kituufu oli musajja yali asimbye ekintu kye mu musiri ogwe naye yali asimbyemu kyamaanyi jjukira nga osina kusitula liiso ddeeno kitegeera wanga jjukira naye gwe nsembyayo n'ositula mu musawe naye gw'osembyayo ositula yakulagirira eddagala erisemba wali kulagirira erisemba nga lifu okujjako nga musota gwe gukuyambi musawo kati takulagira nga lirisembe musiwulo mulwaddewo genda kati ngezezaako ennaku 2 zikutte sirina kyendaba omusajja taddako yadde ku nnomo yadde ti kati atereremuko akatonotono abasajja olunaku olwokusatu olwo nga lugenda okukukyawo abasajja nabamenya emiggo ggwe leero lwenfuluka lwenva ku kaalo kaabwe ewaffe gundi kaalo kaffe bakayita buŋŋaagi gye banjagala ngendeeyo n'ebintu byange mama wange naye gwe bamwagala eyo abafukidde ekizibu amayembe gajajja ge bagagala eyo wanga jukira neno ndi bukojja bagagala tebagagala ku kyalo kyabwe kubanga byenkola sibimanyi nako olwokusatu migo ziri awo zikwatiridde kuva ku makya paka lwaggulo nembeera nengezaako era nensala amagita nendagirira eddagala wanga jukira buli olandagiranga nebigaana newanga tikaligizaako lino nebigaana kaligizaako lino nebigaana nebukeera nebuziba sawa 11 ezo z'olweggulu omusajja ngeera nga eddalu lye neridda nerigwa awo bulada awo ne baŋŋamba kati nawe ne bampa ekintu ne baŋŋamba kubulire tukuwadde abekyalo byaŋŋamba saawa otulabate eddalu liryo tumuwadde kuva saawa emu wakeereza ku makya n'atuusa saawa 11 n'aggwa eddalu migo zikutandikirawo ate tukutambuzi na bigere paka wammwe tujjuka tuli muguni mu district y'emu bigere paka wammwe tugende tugambe eri kansala banga bamanyi kansala jajja wange azala taata tomwana wo afuza abantu ababbye uno waneno bakubireyo ekibigo kiwooko kire kye nasuula nkola nanoonya eddagala ekiro amafuta ngagula kumukumu eddagala ndi mwana aba kati nene kati awo wali nembata kubanga byali balemeredde nelisodde neyajja kati awo nagendera walisodde nemuwuuza nemugamba naye ggwe kati tulaba ti nfa tutuusa osaanawo kati tulaba nti kati nze baliwe balemereddwe kati gwe naye woolemererwa ani agenda okukola ki okutuyamba tuonyono muyaayi adde ku gundi baleme tusengula atesodde neyasoka kunkuba poyinti yambuuza wali ogenze twagenda eryo ziikula tololo fene batulema naye ani yaziikula ezigundi ezaali wansi kubanga zaali z'amaanyi gutata olina kyotukweka kale genda weewuze ko yakuyamba zene mugamba teri yanyamba teri ate nyinza okuba nga siyinza nabiziikula nobiziikula naye bangamba fe tuba tubiwulira ebigambo tuwulira ebigambo tosobola tulimba batugamba akaana akatuuka baddeeyo kalaza amaanyi biki tosobola tulimba soka ogende weewuzeko oyo
ne mugamba nkuwulire nasoka kakasaliso de ne mugamba kuwulire jajja sirina muntu yali anyambye nze nyinza okuba nali nvaayo ne waleeta omugundi omulala eyabizikwa naye aŋŋamba gwe we twawulira omwana omuto olowooza abatwaita tebabyogera tuba tubiwulira naye tuba tetwagala kusumbwa bikuuza anina ŋŋamba nkuwa eddagala mulundi ogwo werigaana toddamu kumbuuza nali manyi ligenda naggaana isodeni yali yanyiigamu yali aba mukambwe ennyo kubanga gosoka okwewuuzaako nakugamba genda owuuze oli gonda owuuze oli balina okulagirira eddagala kubanga olina abamaanyi se babamusinga kyamunyiizaamu kubanga yambuuza ani oyo ali emabega waffe atusingako ng'asingako nze lisodde nembeera munene omwenyini antuula munene kubanga boona bati bamanyi nti walimu mulimu ki omusota ogusobola okukola ki okungolera kyo ne gubasinga bo ne gusinga naye mwenyini eyeeraga ti ye w'amaanyi nnyo nandagenda ngamba ti genda kugulya omuti okole wooti ogende nokugulya omuti okole wooti yalagira emiti zaali 6 n'enzireeta zonna nangamba tomaze tolinda nazinira ti kuziteeka mukasana zikale kwata akasepiki ziteeka wali ku muliro siikako ku ddagala ng'amaze kati olisekula mugundi mu kinu kati nangamba lisiikeko likale nendisika litwale ku jjinja likole wooti libeerenga kagundi kawunga ng'olikwatako ng'oliira lifuumuuka kiro kyo ndipatikana ndibikola omusajja akyali wali akyewungula eddalu naye nga ndaba koono liganye ntutane ku maama naye erire likola ki likyeyongera baaba omusajja kati omusajja we namuteekako eri eddagala kiro kyanewuunyisa yayimuka mulundi gumu nadduka kati nasooka nemusala obugirita wano nawusala bubiri ne wano bubiri wano ku mutwe wano osukyawo obugirita bubeeranga 4 ku mutwe ku misuwa nemuteekako eddagala juke oliteeka mu mafuta n'olimukunya n'olimusiiga ati nezeereega emisuwa nezeereega ate omusajja nalimuteekako yagenda nadduka ekyamalamu nagenda nagwa ku gundi ku ntaana ya gundi ya jjajja awo yagwa waati n'asirika nendowooza ti oba eddalu baligudde oba lyeyongedde weeyongeza eddagala lyemutaddeko awo weyeebaka paka ku makya abantu ne bakeera ku makya naye nga muntu muzibu awo olunaku lwakumeka lwakuna olusemberayo ddala lwennyini omuntu n'akeera omuntu we yakeera naŋŋamba nga tumulaba yeebase ku ntaana ngesina nange kyakoogera nabagamba bagambe nti mutaddeko eddagala nagenda nadduka ebisina tolaba ti ddala olimwongedde kati tulinde essaawa 11 omuntu naddayo waka nafumba ssaawa 7 nakomawo ssaawa 9 n'atuula ndi mufere mbafera mbabbidde abantu ku kyalo mbamazeewo omuntu n'atuula alabe omusajja azuukuka eddalu kweri kati nange nga ndi ku bukenke eno omusajja azuukuka eddalu kweri azuukuka eddalu teririiko ziyingira ssaawa 7 8 9 bayaye bakomawo ndi ku bukenke mpulira nange ntiitiira eri gyendi jukira nange embeera eri mu ssaawa yange sirina gafuluma kunkuba kati omwana ye waali naye alindiridde kiki ekiddako ate jukira nange namugamba lunaku lwakumeka lwakuna naku 4 ziweddeko ssaawa 10 awo wunkeke wuneeyongera 13 zikona omuyaya akyali wali yeebase nga manyi wanaaza wabwawe kale asobola ovayo nakubakuba abantu nagwa eddalu maama ewulayo eddakiika nga 10 awo abantu bangamba nga gwe tazuukuka zino zagala koona 11 nno eddalu lyagala yimuka zikoona ti mpa omusajja azuukuka nga ndowooza bazuukuse n'eddalu ly'enkambwe agenda kuba abantu kali yazuuka tali nnyo ku nnomo nnyo naye yazuuka kale ali ku gundiko okusinga wali waali
Akajukidaga kati yali ekyakola. Ngali kale. Naye nga ali kaliko. Era kati yayimukawo ategeeramu. Tunasoka ne beekanga ne badde mabega ne bagamba. Naye nga omusajja ayimuse. Nga tali nga wali eri. Alaba abawanikirako n'emikono abawuuzaako. Kiri kiti eyo. Kiri naye nga takaleta bakudda ku nnomu nga tanategeera tuyo ye taata we na taata we kitegeera bakudda ku nnomu. Ate era kubanga era olina ogende wali eri omukubire nnyo gundi nnyo kati adde ku nnomu eri gundi. Omukubire ensaasi. Obeeko nebyomunaaza nebyomwogererako ebingi ennyo. Kati Buladi omuntu ne yeesika n'agamba sooka olinde omusajja asse ku nnomo olaba tuwubirako naye wali wuubira. Bawuubira. Kati bajja bakeera. Ati omusajja bamusanga waawo era nga akyebase. Okumanya omuntu ng'akeera paka sawa nga 7 n'addayo waka n'afumba n'akomawo ku 9. Kati awo lunaku olw'okuna omuyaye yakeera. Ate si muyaye oti omu oba 2 oba 10 oba 2 oba 3 nga kikumpi kaaluko bagalaba omwana omuto nga mufere mulimba abba abantu. Lero tumukube emigo tumutwale ewaawe. Nange eri gyendi ndi kubuuka enko omuyaye azuukuka n'addaluulye. Ndiye nange ntiitiira manye emigo zimpitamu leero. Bange niwe bakuba emigo biri tebisobola kutaasa. Bakiri bakukuba nga nabyo bibiri eri bisirise. Biseka. Ebisinga byabisika kubanga tosobya ati buli muntu gobera naye kumpi ku lusegera aba akwagala nnyo. Ebisinga onyo. Mubamu ebitakwagala. Naye nga obikozesa lwakuba ati nabyo bifuna. Tebina kyakukola oba bifunamu. Kubanga nabyo bifunamu. Kati omuyaye we yazuukuka. Ati abawuuza azuusa abawuuzawuuzaako. Beesikamu bagamba omwana tabeera nga awonyeza omuntu. Omusajja we yavira n'agamba tekisoboka alituwuuzaako kirabika omanyi ddalu naye weriba lijja eringi. Osooka beera nga ategeera. Oyinza okuba nga naye kati tabagamba ati azuukusa awuuza ne ku bantu. Nange gye nali nasooka kwekangamu. Alijjukira nga te olina omuntu aleeri tamanyi taata we. Era kumanya omuntu muzibu. Omuntu yawuuza n'owuuza. Bamuuzanga n'omuwuuza kati oyo yaani. Nga bagamba samanyi ate ne beeyongeramu akali akakaliro ne bagamba olaba tamanyi na taata we. Ate ogamba mbu omuwonyezza. Era ne badamu oyaani simumanyi. Kati ne bampa eddakiika entono nnyo dakiika ezi 5 afuluma omwo ng'ayogera buli kimu nga kitumuuza akiddamu. Omusajja ne mwita ne mugamba nkuwulire tulaawo kaliba. Kuno kufaana kubona. Twagala kulawulira ekisoboka ne ngamba ne taata ne mugamba nkuwulire tulaawo. Naye kumpi ne mwana wo. Ne mbirako n'ebintu bye namuteekako ne muteekerawo n'omukka ne mumunyokesa omukambwe ennyo. Ne nkube gundi. Ne mpita ne banyamba kunkubirako ku ngoma. Babiri abayita jjajja ati kojja bali bayita jjajja ati kojjaawo. Ne batugumulemu engoma munda omwo. Nga tinaye waweeru baleka n'okusinga engoma. Afuluma ayogera tuli kye tumuuza akiddamu. Myaka zaino tuzo tugamba obuuza omuntu kati kiringa gonga wakava mutwe oli natuka nakuuza ekibuuzo. Gati wakava mulwaddewo nga bukunyiga nnyo. Ati wakabona nakuuza wongo batewuki tebuko naye bagamba naye omuntu abata kyakola wongo bawute bunaba. Tukugambye buli kyatu kitumuza agenda kiddamu. Ne tufugumula engoma naye nga bampale dakiika mmeka? 5. Ayina ovoomu ng'ateeredde. Eddakiika ezo nazikozesa. N'enkuba esaasi n'enzimukuya paka ku mutwe. Aziwulire nazo zitu. Mu matu awulire nazo zituuta. Nenzikuba nawe ne bagamba kyemanya bali bawe nabo bagamba ati omwana ali kuba ensaati. Nazikuba. Juka ziba 2 eno mune 1 emu. Zikuba. Nenzimukwe ne ku matu bwenti nenzimuko.
nenzambusa nenzimuteka ku mato nenzimukubira naye nga kati omusajja kati dakiika nga buzigenda okugwakwawo nagweri waati ati nasanyo ndowooza tebagenda kufuuba bufi era naddamu nasirika naye nga kati awalaba teyebase awo ng'alaba naye nga nze nkyazikuba gwe nkyazinyeenya gwe kyolina omumanya ate awo nasamira ne bimulinnya naye nakuba omuziki natandika naye nga nange no bindinye nange ensaasi kyenziriko nzikuba ab'engoma ate nabo bagala zaasa nga naba ziriwubye eri okusamira kwe kuzina okitegeera omulaba okitegeera era muntu asamira gomulamu oyinza okutamu ensemberera kubanga aba akola nnyo omutwe nga olinga agagala okutuka biki ebyo okitegeera nga nange nowensasi ndi baadi nga nange nzikubira ddala ab'engoma ate nakye bankola eri ati juga woyongera naye engoma naye wayongerera okitegeera azikubisa lwato naye lubeeranga olwakalo olinga olw'ekyuma awo tenibagamba ti bali kukyawo afuluma ebyengoma byo tetubyagala naye afuluma tumwagala amulamu aya omusajja yalikyali wali naye akyasamira ati nayimuka nasamira paka waweeru nafuluma mu kagooni nasamira paka waweeru natuuka mu makati w'olujja n'agwa waati kyabugazi nga olaba Yesu bwe nabeerawo ate awo nasirika dakiika 5 ne ziggwako kati tebaŋŋambye ati tuyingira mu dakiika 7 ezo ati nange engoma nengizikiza ati tulinze kulaba mulwadde kati kyazzaako watawona migo zange bazintwala ngogoyize migo zange bazinkuba ngenda wawona mbaswaza kweyo bibiri awe wali filimu nga baŋŋamba nfulumya akatebe ntuule waweeru nebyange mbise birenga ddala kubanga wanatandika okunkuba ntambulya butambuzi nebyange mbise bire ddala mbiteeka awo nebagamba sigenda siba nze kyeninze eraba oyo nze kyemanyi agenda buwona weewaawo gwe mwana Katonda ali eyo engoma efuuse engoma essuubi eri Ayubu mundamu ye limugamba agenda kuwona abatuuze bagamba edakiika 5 ziwuddeko okwata oyingira 10 tannawona kyekyaddako yawona Yubu embooko yamuvugirako kwe kudduka paka eno oba yasobola okubaswaza liiso ddene eddagala lyamuwa lyakola oba teryakola byonna mu paati yaffe eddako obuweereza buno Waraba Mukyate Foundation buyimirirawo ku art piece zino gwalina omwagalwa wawo tugenda mu festive season osobola omutuleetera ne tumusiiga kasente akatinitino oyagala muwa kirabo birthday gift kirabo kyakwanjula mbaga oba oyagala kola kijjukizo jangu ebifaananyi nga bino eby'engalo bikolera ddala kinene nnyo eri omutima gw'omuntu oguleetera essanyu eryannamaddala era tumukusiigire kasente akatinitini oyagala okusiima mukwano gwo naye kennyini oyinza okuba oli eyo oyagala kwekuba weesiige obeerebeko mu ddiiro buli bwokola ekyo obuweereza buno obuweeredde ddala amafuta agasooka era oba obusobozeseza ddala okubeerawo ne butuuka ne ku muntu oyo gwe tuluubirira okutuukako kulaba tuna n'ensi yange sigadde nze Metanikula Bongo oba Luyima Samba agala nnyo mweraba